gatambula wiikere nyini tubadde kuna mauligo omukulu no Vicent Segawa nga gatambula era bannyo basodo kubatenga bagalaba ku mitimbagano egy'enjawulo ne beebuuza ne bagamba ekituufu kyeki eky'omukulu Vicent Segawa embeera nga basodo kubatenga etambula bitininnyo bisodo kubatenga bitambula mu kisawe kya Kadonkamu tubaddeko emboozi omukulu Angel Second week ewedde Sunday eri munda eri week ewedde omukulu Angel Second yafuna akabenje weekend mu kisawe kya Kadonkamu mubaddemu omukyala gwe bayita Aisha Nakito namondo Hamani basudde naye asobodde okubatenga avaayako okulumira omukulu bamuyita DJ Kikofiira ng'agamba nti bafuna akasente okuvaako ew'omukulu General Salim Sale n'akasente bafunako wadde naye nga abayimbi ba Kadonkamu okuli Matiya Luyima Nakakawa abalala bonna basobola okubatenga bafuna omukyala Aisha Nakito ye ne yeebuuza lwaki DJ Kikofiira ensonga ezo wasobodde okubatenga azikola mu mbeera eyo ebyo byonna bikyali awo mpola mpola DJ Kikofiira ategeezezza budde bonna agenda kubatenga atubuulye ne wiiki era eno yennyini esobodde okubatenga mulega omukulu Vicent Segawa nago gasobodde okubatenga gatambuliddemu ensonga nyingi nnyo ng'abantu beebuuza Vicent Segawa ensonga nga zisobodde okubatenga zitambula naye kati nnyo abantu bangi nnyo basobodde okubatenga beebuuza Vicent Segawa ebiina binnyo biganye okubatenga bivaayo mu nsonga ze naye kati nnyo amawe gasobodde okubatenga gayitiŋŋana y'omu ku bayimbi abasobodde okubatenga bakoze amawulire mu mbeera yonna oba malungi oba mabi kati nnyo kankujugizeko omukulu ono Vicent Segawa ku bangi abadde bagamba nti oba yafudde oba tannafa embeera nga basobodde okubatenga etambula abakulu bano basobodde okuba tebakola bapressurizinga tugeze gavumenti okulaba nga bona agamba nti free lumbuye free ani asobodde okubatenga asibiddwa mu mbeera eyo etategerekeka kati abakulu bano bakaleese olw'embeera nti ku Facebook abasinga babuukira n'alaba lyambu oli yafudde ne basobola okubatenga babuukira wabula bo abakiri emabega w'ekintu kino basobodde okubatenga bakiteekawo olw'embeera nti baagala kuteekawo pressure basobole okubatenga balaga Vicent Segawa ne lwakuba amaanyi ku Facebook abakadongamu gabadde matini kati embeera eyo naye nga Vicent Segawa y'omu ku bayimbi ba Kadonkamu abatava mu mawulire kati nnyo waliwo abadde beebuuza mukwano gwange bamuyita makanika wa sola nga yeebuuza omukulu Vicent Segawa ma kituufu yafudde oba tannafa Segawa tannafa kyo kituufu embeera nga bwetambuddemu naye nga Segawa jjukirawo kati nnyo omwezi oguwedde Vicent Segawa twalirwako yakwatibwa era yakwatibwa side zero wero ku ssomero bayita Makers High School Namaliga Bombo era nga kigamba akwatibwa n'abantu nga 50 nga mulimu n'abaana mu mbeera eyo era batwalibwa ku sayidi ekibuli we twakoma okubatenga tubitegeera omwaka oguwedde omukulu Vicent Segawa ono yasobola okuvaayo n'asiramuka n'ategeeza nti ennyimba ze zonna bazisangule radio ne TV temuddamu kuba nnyimba z'omukulu ono Vicent Segawa aba ne beebuuza Vicent Segawa kikyabadde okubatenga ennyimba ze ayagala okubatenga azideritinga ebyo ne tubimala abajjukira 2018 Vicent Segawa yagendako ku TV ez'omuggango amujjukira ng'anoonya omukyala era yasobola okubatenga ayita abakyala 50 era yasobola okubatenga asunsulamu akadde kano kyannaku omukyala gwe yasobola okubatenga asunsulamu teyasobola kubatenga amazaamu myezi ng'ebiri mu bufumbo bayawukana dda Segawa abajjukira obulungi Segawa yasobola okubatenga agugulanako n'omukulu gwe bayita Matiyansi Walukagga ng'agamba nti omukulu Walukagga ono yali agulira rediyo ez'enjawulo ne TV ng'asasulayo ennyimba z'omukulu ono bazisiimuuleyo olw'embeera nti balina empalana yaabwe omwali n'okwerangira ennyimba ze basobola okubatenga bakuba 2015 Walukagga yayimba akayimba ekyatusomesa lwera we yagattirawo n'akagamba agamba nti yongerako Vicent Segawa wajja okubatenga ayongerezaako empalana yaliwo yonna abajjukira ennyimba ezo zonna zaatambula waliwo n'amawulire agayitingana abajjukira obulungi mbu Vicent Segawa yali awambiddwa n'asibirwa mu kibira era we yaviira mu kibira kwe kuba akayimba abantu babi akoko kaali kabadi era bakasetinga abakadonkamu bakasetinga ng'anoonya hit 28 bajjukira omukulu era Vicent Segawa ono yasobola okubatenga muli gayitingana nti yakwatibwa ng'ali ku malaalo nti era yali bwereere nti yali aloga omuyimbi gwe bayita Abudumulasi asobola okubatenga afune tutumo awo wennyini we byaviira Vicent Segawa n'aleeta akayimba balemedde okwekolera kati embeera nga bwetambudde omukulu bamuyita Mamuli Katumba naye avuddeyo olunaku olwaleero mu mbeera y'Akadongokamu okubatenga babuulira wiiki eno yonna babyogeddeko ab'Akadongokamu nga tebavaayo kuba nga boogera ku nsonga zino ne tuyinza okwebuuza Vicent Segawa yavaayo n'ategeeza nti okuyimba ye takyakulimu wadde n'akamu kati abawuuma bo bayinza kujja batya kuba gye buvuddeko Vicent Segawa yavaayo n'ategeeza nti yabyogera bw'ati kubanga
esooka nasiimiddwa abantu abamu okubanga natodde shahada n'ensiramuka ate n'ensanga era challenge endala ti n'abanvuma gye bali ng'era bo balabira ddala nga nakoze ekintu ekitali kirungi mbu mu muntu akyassa omukka nga oleka otya okuyimba ng'oleka otya amasanyu ag'ensi ng'ogaleka otya ogasuba otya olisanyukira magombe byansobeddemu naye ate nga mbisobola embeera mwe nagenze nkyali musomesa ng'era bwe nabadde temuggwamu maanyi nga nkusomeseza mu kubula nabula wabula kati nga tuli awo ababuze ababiri nga tekuli ayamba munne naye wenjogerera bw'obadde muwagizi wange nsima Allah eyakumpa ye Vicent Segawa wegamu ku mawulire agatambudde mu wiiki eno nga Vicent Segawa naye ensonga ezo ng'azogera kati omukulu muri Katumba naye asobodde okuba ate nga avudde yakuba omulanga nayogera ku nsonga zino n'abawuma n'ababuuza nayogera kumpa ku ndowooza yo omukulu ono Vicent Segawa ye ensonga yazivaamu ez'okuyimba ate akadde kano bagamba abawuma bajje bayambe sokoli basebo ne banyabo mwena abandaba amanya n'eddoboozi bampita omusumba Mamuli Katumba bannayuganda mwena mbaagala nnyo n'abali mu mawanga g'e Bulaaya kale ndi wano olwaleero kubagamba na kubategeeza kubiitiŋŋana ku mukutu nti Vicent Segawa mufu ebintu ebyo biitiŋŋana bikyamu naye bituyigiriza bitya nti tubadde twetaaga okulaba nga abakulembera abayimbi mu ggwanga Uganda nga bavuddeyo dda okutegeeza eggwanga Vicent Segawa wawaali era aliriddawa naye basirise wabula obukulembeze bwogerwa nti waliwo obukulembeze bwa wuma simanyi bukulemberwa gundi naye nga tebusobodde kuvaayo kutegeeza bannayuganda abali mu bulumi abatambuza amawulire nga bo bagamba nti omuyimbi waabwe yafudde naye nga mmwe musirise wabula kakati mulinda bulinzi kye mulinze mujje bw'abanga yafudde mmwe waani tubadde wamu naye Katonda abaswaziza nga akyali mulamu naye muganye okuvaayo okutegeeza eggwanga nti omusajja ali wano bukya byayitingana nti Vicent Segawa bamusiba mwasirika mwekweka bakazi mwe ne basajja mmwe nsuubira mukulembera abayimbi temukulembera bisolo abayimbi be mukulembera era be mukulembeza nti n'abayimbi bekulembera temukulembera banyammwe wadde bakitammwe mwewaayo kutwala okufaayo ku bakuyimbi ne mwerimbika mu kugamba nti mukulembera abayimbi muveeyo mutegeeze eggwanga Vicent Segawa aliriddawa bw'abali mu byakwerinda era tulabe nga mwatuuseeyo nga mubuuza ne kati musirise basajja mwe ne bakazi mwe senga babagambye nti eggulu waliyo sente senga mwalinnye eddogenda naye mulemye okgenda ekibuli okunoonya ku bakulembeze avunaanyizibwa okubanga Vicent Segawa bamusiba naye kati musirise temunyega mulowooza abantu tebalina bulumi naye muvaawo ne mwetandika okweteka amawulire ne mugamba mukulembera abayimbi simanyi bino bibinaki simanyi yoyo nno Mamuli Katumba ye nga avuddeyo naye nga akuba omulanga eri abawuma naye mu nsonga nga zisobodde okuba te nga zitambula oyinza okwebuuza Vicent Segawa ategeeza okuyimba takyakulimu ate wuma ekwasaganya abayimbi mpozi bayinza muyambanga mu kuwano gwabwe mu mbeera eyo ate n'abayimbi akadonkamu abasinga basobodde okuba te nga wiiki eyo benjogeddeko nawo ensonga bazitya olw'embeera nti omukulu Vicent Segawa bagamba bakwatibwa nga balimu ensonga z'okuba te nga mulimu obuyeekerayeekera ensonga ezo ne basobola okuba te nga bazitya era abayimbi kyova owulira nga abayimbi abasinga bazitidde okuba te nga baziyingira mu mbeera eyo nga bwetambula wadde nga mukyala we naye yavuddeyo okuba te nga abyogerako wiiki eyo bonna yembeera bwetambulako eya Vicent Segawa wiiki eno mangi nnyo gasobodde okuba te nga gatambula mu kisaawe bwe kityo naye aga Segawa geego nno basobodde okuba te nga bakikoze nga bayita ku Facebook naye ng'amaanyi gabadde matini okuba oliawo nga bagamba gavumenti oba enaatya bamulage Vicent Segawa gyali kye bayinza okuba nga bakola ndowooza abayimbi mu mbeera ng'eno okuba nga basaba atwalibwe mu kkooti kye basobola okukola n'ebyo okugamba nti bamubika amanya agange zena loga zaitini mukyala Segawa Lukumani oba gwe mumanyi nga Vicent Segawa tumanyi oba baali bakwata batwala oba muli balabanga abatwala ebintu ebiteetaagisa nti byetaagibwa biri basule busuze tebyaffe bye baatwala tubananyi byo tukyabyetaaga bwebanga balaba nti mu nnyumba baali bazze kupakula kutwala amasowaani na bikopo amanyi mutebiriko bannannyini kutubagala olukoso bbiriramu nobinywera abawalenzi bali kusawe balina tata waabwe bali bali mukusaala balina taata waabwe gye babayoolera twajja Bombo okusoma ddiini katuva eno nansana mu tawuni tugende Bombo tusome eddiini kati zaali ssaawa ndosanga bbiri ez'ekiro tenakula kusimu y'omwami wange nga tagikwata
naye ngenda okuddamu okuwulira enkeera tulabayo ngenda okuwulira mu mawulire omwami yakulya bambega musimanyi yakulya bambega. Kyenjagadde otegeere nti music kubonaabona nkyakiddamu music kubonaabona nga bwe musiimudde ku YouTube, bwe njagala owa library omusiimuule, bwe njagala owa radio toddamu kukuba luyimba lwange ku radio yo, bwe njagala owa TV olekere okukuba oluyimba lwange ku TV yo, naawe azirina mu ssimu yo ku memory card zisiimuule otandike nga okusevinga ku ssimu yo oba ku radio yo oba ku TV yo byenjogera obwogezi nga njiri eya Allah, gyenjogera nga mpita mu Allah w'ekitiibwa, kubanga nina kuyita wano mu bigambo bw'ebiti ebirungi ebiruŋŋamya abalala ndyoke nfune ejjana. Lwenja okufuna ejjana ennungi nange neeyagale. Naye abayimbi bagenda mu muliro, bayimbi bannange mugenda mu geyeena. Njogera nkakasa nti abayimbi bazze bayimba ennyimba ezibanyumira tebagenda kulaba kujjana. Aya basi Vicent Segawa wasobola okuba nga ategeeza mu mbeera nga wesobola okuba nga etambula nategeeza ennyimba ze zonna tesobola okuba nga zideritingibwe. Akadde kana abakulu bakadongo kamu bagamba nti wuma esobola okuba nga evaayo bayamba omuntu yebagamba nti ate tebakwasaganya mu nsonga ezo. Kankomewo n'obuyimba bw'oyagala okuba nga ofuna izo embeera wesobola okuba nga etambula ndowooza ogitegedde.